Lwali njagala mumanye nti abasajja banoonya kwegula jukira luli mubadde mukuba institution yaki mubadde mukuba institution y'ebyamateeka kati olwaleero Winyiddolo he has exaggerated himself kwegamba yeegulumiza era kati mwabamu mu bugwagwa bwammwe mulowooza nti kooti ze Uganda zeetengeredde. Winyiddolo abadde yejjako ekikoligo kiri eri ku kye yakola ku kalulu ka 221 abadde ayagala kujjawo kigundi ekyo aguleyo ka trust akatono. Bino ebintu batuula ne babiteesaako. Ekyokubiri njagala mumanye nti omusajja agezaako kubalaga nti nedda amateeka gakola kuba luli tubadde tutambuza enjiri nga tugamba nti etteeka lya wano terikola. Si bwe tubadde tutambuza kati waleero ojja kugamba nti amateeka gabatenga tegakola kooti yayisizza teyatidde majje mubadde muga nti amajje ge gakontrolinga buli kimu. Olwaleero kooti y'amajje yakkiriza ebyasaliddwawo kooti ya civilian. That is it. Oyo gwe bayita politics nabagambye kati tugenda mu kaseera akali challenging keetaaga omuntu ng'otegeera ng'olowooza ng'osobola okulengerera ewala. Ekyokubiri omusajja akusendasenda akutwala wali akwagala mu kalulu kati amaze okulaga nti demokrasi akola wano kooti zikola. Kati naawe ogenda otwale engalabiyo kubanga ne boonagamba nti kooti tezikola ajja kukulaga munnange ate tezikola nga wali abantu kooti yadisaidinze. Bino byonna byonna kweteekateeka nti babadde tebalina sisitimu y'amateeka ebadde evunze. Amateeka gabadde gavunze ng'abantu bamaze okujjamu essuubi musiga eddamuzi kati bo beezizza engulu. Beezizaawa engulu. Bino ebintu njagala mubirengerere wala tolaba siwulira nzomanyi lwaki sikyamuse kubanga gavumenti eno tugimanyi. Eno gavumenti tetufugira ku mateeka ekyo kyenjagala osooka otegere gwe muna Uganda. Eno gavumenti tetufugira ku mateeka bw'oli kwata ekyo ne kigenda mu mutwe gwo kubanga singa gabadde mateeka singa Museveni yawuumula dda naye amanyi okumanipulatinga nti kati tayimu etuuse ey'ebyobufuzi alina okuzannya ebyobufuzi. Olwaleero kati ojja kulaba Abannayuganda nga baga nti banne yadde mugamba nti kooti tezikola ne mune kooti yasaze era wajja kubaawo kiriki y'abantu gy'ajja okutwala. Kati ffe tulina omulimu munene nnyo okutegeeza Bannayuganda nti ako katego ako kanyeebwa. Ekirala omusajja abateekateekera nti singa aba amaze okubabba akalulu ka 226 bw'onaagaana okutwalayo omusango bajja kugamba amateeka gakola nga gaasobola okusala guli omusango. Nga gaasobola okusala guli omusango nti abantu tebakkiriza baffe okumanya nga namwe muli beerabize. Kimwagala okutugamba nti mwerabidde nti kino si kyekisoose kooti zaali zaayogera dda nti kyabulabe nnyo kibi nnyo nga zaapronouncing the courts of law pronounced ne bagamba nti omusivilian talina kusibibwa talina kuwozesebwa amagye ekyo olwedde kyaliwo naye bano abakule bannabyabufuzi bakulowooza nti kibadde tekiriiwo just olw'okuba nti abamu temukola research temuli exposed buli kye baleeta mwemubuukira kibuukire. Nze kyova olaba obwedda mbalaba nga nsirikanga nga mbeera bano nze okyanvugira mwoyo katemba. Abasajja bali mu kwerungiya abasajja ade bavunze ekintu kibadde kiwunya. Mwe Bannayuganda mulina okutegeera ebyobufuzi mulina okubeera very 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 careful with these guys. Bano bagayi banansiko newankubadde ekigavumenti kyabwe kyagwa dda naye tebabulwamu bababalira. Kati ate okumanya abo abantu tebaswala bayinza n'okulaga nti eri etteeka liise ne bakulaga nti bakyasobola okukwata abantu ne babatwala mu military court ne babawolesaayo kubanga tosobola. Wano tetutambulirwa ku mateeka. Wano mundu yeekola tooka yenda kuuja. Kati bwensanga omugwagwa nga ali wali musimanyi bannange katusuubire kooti nga bwe zaali zibadde ddi ez'abantu. Agamba atya Rashida nkolabyeko wano Nusifa naawe nkutumiddeko. Bino ebintu mbisomesa abantu. Nze nabagamba tudde ku kintu kimu kumobilizinga Bannayuganda kulaba butya bwe tugoba basajja bano. Ekyo kyenjagala tuddeko tumale obudde bwaffe. Let us concentrate, let us divide ourselves. Twekozeemu tutya omulimu tuzimbye tutya abantu. N'ebino ebyamwe bino
kati olwale basegona bali kati segona ekyo kyagenda okutambulira ko kunoonya akalulu k'ebusiro bano bali mu political gundi bwabwe bano bali mu political gymnastics nyenyamu temonna kategeera bakaita kano kalengera kano tokalengera politics azajo wano mu Uganda omumanyi gwe omumanyi kati lukwage yagitutte wini era bwana abakuba ekisanja kinga anoonya akagenda bagamba bannange fe tugize obi gwe tumanyi nti ebiseera ebimu ne gavumenti ekwatamu ku kyawa kati